Nonya ne wentandikira siraba uba nange muri mutya tubadde tubuliridde naye kyatubuza kyali kituufu twagenda mu kibira naye kirungi amatungulu ge twagenda okunoga mu kibira twakomyewo nago ekyo kirungi naye ate ne tujjukira newankubadde tugenze mu buweereza obupya waliwo bye tutalina kusuula waliwo bye tutalina kwerabira mujjukira bulungi nga tuli wano ne bakiddaawo twabagamba nga bino bitujjanga kubinyumya era tubisigaze omubaka wa paalamenti ekikulu kyonna ye saaviisi nino ndowooza saaviisi era otandise obubaka okusooka kwa byonna oli otya nsooka okwebaza amina ate n'okusingira ddala ne neebaza abantu bannansi municipality baatukola mwebale nnyo mwebalire ddala atwalajananga ntibagamba mukamuwe nze muyina kati omubaka wammwe naye ate nga honorable kati honorable yankyazizza naye ate Katonda agenda okukola ebyamagero honorable akyazizza his excellence the ambassador Rose for mattress kigambo kya ambassador mwakyono nagwe ne kasuku sebo twakyonona tya mwalanga ambassador okimanyi ensi yona yali eyonoona esengero za ambassador abantu banagamba oba kasuku agenda kutuula wa bannange oba bannange bagenda muwa batya abantu banagamba ene omukulu naye alimba kasuku naye bamuwa bwa ambassador koga buli muntu atandika okugera byayogera kakati obwa ambassador babutegeera batya ngamba abantu bategeera batya obwa ambassador okanyota kasuku ntasobola kufuuka ambassador naye sewa ambassador tugenda okulanga avaayo nga ambassador bwakyakunywa naye nenga abamuloza bulungi naye oli otya munange gyendi webale okoze bulungi okwebaza abantu b'ennansana sinza butabeebaza nziramu okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwagala National Unity Platform mwebale okwagala Zambali Blasso Mukasa mwebale okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange President tuli basiimu nnyo watukola bulungi era tumanyi yonna gy'oli olutalo tetunagguka tebinnakoma tukyali wamu naye kati tuli ku bino ebyaffe ebyokwongera okulaba ng'ensi nayo tugitereeza mu birala bye twalinga tukola kubanga watugamba emirimu gye tubadde tukola nga mituufu nga gigatta ku ggwanga tetugiyimiriza kati ffe tubadde bannamikolo mbadde munahane bannange oba naabeeranga wakateebereza mbadde mwogezi wa ku mikolo saagala kutta saaviisi yange era olina ogisigalamu ndi musajja munnamawulire saagala kuwakuwabula bannange bannamawulire era olina okugasigalamu ndi muyimbi mu kwaya era olina okuyimba okuba nga ne mu kwaya yo nyimbamu mu kuweereza mu Bwakabaka nze wuuyo gy'oli kubanga nina okubeerayo nga bw'omanyi kakati ate mukama yankoze bulungi bampadde obwa Minister of Sports nze minisita w'ebyemizannyo mu gavumenti ey'ekisiikirize lwaki eyitibwa ey'ekisiikirize kuba nako andi kale tuba tugamba eri weegwire neyeekwata wamma ekisiikirize kibaawo ng'omuntu nedda nabyo olina obimanya ekisiikirize kibaawo ng'omuntu ayimiridde oyogedde bulungi omulambo teguba na kisiikirize oyogedde bulungi kati kitegeeza omuntu mwaviirawo neyinza okugenda ate nekisiikirize nekigenda kati awo mulina obitebeekeza kyova olumuze saga tuyite ekisiikirize tugamba alternative government eddako gavumenti naye ekisiikirize omuntu olugwa bapanga nakyo kibula kakati eyinza okugwa nekisiikirize nekigwa banange nze nange nebaza Katonda ndi ne honorable yankyazanga se honorable nga tutambuza byaffe naye olwaleero kati nange ekitiibwa kyendimu kyenzize yakubye suuti eziraga honorable nange nenzijanga His Excellency the ambassador Rose for mattress nengambira mukamawo ajja kumpayo ku mifaliso egyo gitegerekeka abantu bange mu bitundu dda Busukuma Lugo Buwambo Nasse Guludde ne Kikoko eyo abali mu mbeera enze mulina abakadde abatondolo benjagala tugende tukyaleko ko naye nga Rose for yakikulembeddemu bagende nti omubaka ekyakibasakidde kibagambe njagala nga ate ntambudde naawe kakati kyetugenda okukola ngenda kusitula bukolokolo nkutwale maaso g'abakama bange onnyonnyole ensonga zo nga nange era bw'ogenda okunsitula bukolokolo ontwale maaso ga sipiika nange nnyonnyole ensonga zange bane munatusonyiwa kati bye twogera birimu parliament naye nga birimu nnyo motion petition rules of procedure naye nga ate
n'ekyo kirungi nnyo okyogedde ng'asaaga naye tukikole kubanga obuweereza butandikira ku buli muntu. Njagala buli kintu nga tuyambako Roseform ntambule nayo ebenga erabika mu kusponsoringa kati nina klabu y'ebuwambo egenda mu big league esaamu omupiira bulungi nnyo njagala Roseform nga njiraba okuyamba abantu bange abawansi eyo ndabe nga Roseform erabika njagala Roseform ekulaakulane n'omuntu w'Nansana Nansana eno neewerera njagala okugikyusa ababadde bagamba nti si kibuga kifukire ddala site etegeerekeka ejjudde empitirivu ate neebaza Katonda obukulembeze olwaze enguudo zitandise okukolebwa bunna nkwataganya bulungi ne Meya John Bosco Kana Kambata ne Town Clerk Festo Kalungi lunaku mbayita ne mbatuuza njagala kumanya sente zano zikola zita zino ziraga wazino zidda ono kandi mukama wange katudda wano kati enguudo zitandise ate n'abakulaakulanya Nansana ne banguwa okujja zi KFC zonna zazedda naffe mu Roseform twataddewo njagala Nansana mu myaka showroom yaffe eryawo Nansana mu myaka gino tutaddemu amalwaliro tutaddemu njagala nga buli muntu bagenda Nansana nga buli muntu agamba a wonderful city era kati nalabye n'olwennabweru mulukutteko lwambuka mpaka nalabye Matugga Gombe awo wonna nagenze n'enkola eyo omukolo nga simanyi nti nayo gw'otwalayo okuliraana emmanzi eyo yonna wange ne baŋŋa nti eno omubaka Zambali yatwalayo ne bwogenda eri ekirolo wansi nga Dekalasa ezo n'enguudo twazitadde mu plan nsanze abamu bazisaba naye nga nange n'okwongeramu okulaba nga tuzirondoola twagala tukyuse kuba tuzudde bwe tunakola enguudo ezo zonna zonna nezikolebwa kijja nakutuyamba kukendeeza kalimpagano k'ebidduka akali ku Bombo Road ate era n'okwongera okukulaakulanya ebitundu eyo tuvudde ekikulu twogera bino bwe twogera bino tulina obyogerako naye oli otya munange gyendi eweesimbangawo era okwesimbawo nze Mukama yandaba neesimbawo mulundi ogwo era nempangula naye mba nimanya era nengwa neesimbawo ku mukyala wange era nannonda nebiggwa palamenti neggwa tuteeseza mu kisenge tukubaganira mu kisenge tuyombera mu kisenge bino bye musituka ne mukuba emmeeza biki ffe emmeeza tukuba kitanda gwe onoofubutukamu abalongo layira onoovaamu abaana wakola bulungi naye weebale kunsabira wakola bulungi omanyi tunyumya ate betunyumirwamu wakola bulungi wansabira nnyo ebigambo byatambula naye kebayita akalulu naddala ke Uganda kalabe dduka nga gwe tewakadduka kalabe kola kye kalina okukolebwamu okawangula kisa kya Katonda kanti era ekisa kya Katonda kijja kwoyo alina kyakoze asobole okuyitaawo kisa kya Katonda tekisanga oli nti mu kkubo tulina nze nabadde jjo nafunye ekyokuyiga nabadde ntambula nentuuka enankulabye mu bitaala nga waliwo omukyala ndowooza yatabuse omutwe alina akakopo ka plastic atudde mu bitaala wakati emmotoka zino ezidde eno nga n'abatrafiki weebali naye omutrafiki kyeyansanyusizaako kyabadde kimu nabadde ngenda nakalikodinga nga ayimiridde ku mukazi yennyini waali waayitire emmotoka ziyitewo mu kifo ky'okugjawo omuntu bamutwala afune obujjanjabi ekimuliko kimujjanjabi yayimiriddeawo kyampaliza okupaakinga emmotoka ebbali ng'anvudde mu bitaala nziremu ndabe bagenda mukolera ki ne patro nejja wewewe neyitawo n'ambulensi eradde endyawo nga naye wewewe neyitawo omukyala atudde n'akakopo ke omusirikale bw'aziyita ayimiridde kumpi naye neŋŋamba eno nsi omulalu tamufaako naye nga ssaawa yonna emmotoka bw'ejja nga tesiba esobola obbayo olaba meka babiri so kati ensi eno ne bwolaba bagiyita ensi anti nsi ttaano fenna tusiitaana tuli mu nsi ttaano awangula ensi ttaano yasigala ayimiridde kasita ensi ttaano ekulemerera ogwa bugwi kakati ensi eggwayo nti ensi ttaano naawe wooli kasolaba nga tosiitaana manya nti woli manya yakubadda ona kusigala lunaku ng'osiitaana ne bwe guba mulimu kusiitaana ne bwe gaba maka kusiitaana ne bwe kiba kikusiitaana buli kyokola kina kusiitaana wateekwa okubanga buli lunaku osiitaana ng'ate ne woosiitaanira olekawo maaka siitaanidde anti kyebava bagaa nti enjovu ebbiri bwe zirwanira obusubi bwe bukunkumuka neyanziza onkoze buli kaka njagala tugende olwaleero twogere ku bingi bye tulabye nga ffe abagezaako okutereeza eggwanga n'okusingerera mu bintu by'amaka n'ebyemikolo nebyetulabye
olabye ebibaddewoko n'ebintu ebitandise okweyoleka ennyo byendabye mu mawulire naddala ku baana baffe oba ffe tupapa okukola embaga oba mulimu okukyamuukirira mu bavubuka ndabye ku mikolo saagadde twogere nnyo ku mukolo gwe nalabye naye ndabyeko story ebaddewo awo ndowooza wagirabika eya Nalulungi wagirabye? Nagirabyeko. Kyakuwadde kifaananyi ki? Ekisooka kya byonna abaana bazze mu bufumbo nga basinga bazze kubuguumirira kukyamuka. Gundi yampita ku gugwe n'embeerawo ng'ababuuza, gundi yampita n'embeera emperekeze ne twambala ne tunyuma, nange gawuni yansaaliza, njagala nange nyambale wakiri ne bwe ndigisambamu n'envaayo. Ekyo kikulembedde nnyo obufumbo, naye nga obufumbo bwe bufiira buvudde mu bantu abatakyabuulirirwa n'akajanja akangi mu bantu. Omuntu ava ku bufumbo nti eyo omwami n'omukyala eba factory egenda okukola production erimu abaana omuli abawala n'abalenzi n'abalongo ne bannamagoye. Kati production eyo kyegenda okufulumya kyetaaga kwekebejja nnyo nga bw'olaba nti tulina UNBS ekebera omutindo. Kakati abantu bangi nnyo bazze mu bufumbo nga tebakebeddwa mutindo. Kati obutakeberwa mutindo buleese ebizibu bingi ebitomedde obufumbo bw'abamu, kubanga bw'obanga wagenda mu bufumbo nga wagenda kufumbirwa ng'oli mubuulirire tosobola kudda ate mukwata vidiyo mulabe nze ebintu bye byonna sirina kyenkutteko, wajja n'ekigendererwa olimbega otuuse n'okutulaga obupale bw'omusajja obwagudde ku ttaka okuweebuula. Kati kitegeeza ki? Nti wakati omusajja ye tannavaayo kubaako kye yalaze asirise, oyo mubuulirire. Obufumbo ne bwe butabukamu era kibava bagamba nti awali abaagalana tosaayo kikyo. Olwaliro Zambali oyinza okuba oli mubi nnyo eri mukyalawo, naye nze bwe nzijja ne ŋŋamba muviire Zambali oyo muviire, n'akuviira be kakati bw'akuviira n'agenda ataafuna ebizibu ebisinga ebibadde wa Zambali n'ajulirira okudda ewa Zambali. Omuganda agamba nti omala kwekoona n'ojjukira okukola ki? Okubuuka. Si buli kyolabye mu bufumbo nti olina okitotola eri abantu. Waliwo eyali akwagala, era kati obufumbo bw'ennaku zino abaana abamu okusanga embeerera kizibu. Kitegeeza nti ekibasanza nga temuli mbeerera obadde oyina b'otambuza nabo omupiira. Abamu nga bateeba amakoona, abamu nga bakuba penalty, abalala nga bakuba ddiimuula, abalala nga batomeza mutwe, abalala nga bagukwatira mu ntabwe. Kati ebyo byonna gy'obadde abo b'osambyeko nabo bw'ofuna obufumbo oyina okukakasa nti ensamba y'abalingi vuddeko, oba mubaddemu abasamba akawoobwo ngudde kuwa ddiimuula. Kati tugenda ndabe bwe nkwata ennyanda zino okuzinyweza. So bw'otuuka mu bufumbo n'otandika nze ne Tom oyo yali ansingira ono, obufumbo oba tebuliiwo kitegeeza Tom yakusigala mu bwongo. Kasi otandika okugeraageranya w'ogenze ewe wava. Kati bw'oba ogenze mu kintu olina kiggweramu. Nogamba bwe mba kutomera natomedde bwentyo bwendi. Kati olwaleero njogera ne Honorable Zambali Brasio Mukasa. Kati sosigala mukali nti omwogezi w'oku mikolo yanamba yoyo. Kati nina ekitiibwa ate ekyenjawulo kye nina okuwa Honorable kuba okakoleredde aka Honorable. Era oli bw'ogenda naga Zambali wuuyo atuuse aba mubi nnyo. Obutakkiriza gye twava oyina nti kati level gy'ogenzeko ndala ya Honorable. Era nze bwenzize bulijjo bwe tuba tusinkana eri nga tugenda okukola ebyaffe tukola nyambuka bwambusi madaala ne bankeberako awo nenyingira. Olwaleero bwondeeseeko ku Kampala Kingdom parking embuze nyingiridde batayingirirwa. Kitegeeza ki? Nti n'ebyange bye mbadde naawe obinkyusizza kati ntandise okukyuka lwe ndikomawo wano ng'ate njize ebiri ku Kampala Kingdom. Office olabye ngandala kati akakatiibwa kenkuwa ekitiibwa ekyo si nakatiibwa ekitiibwa ekyo kyenzigiddemu wano bwe ntuuka mu office yo wano n'enkityoboola n'enkulaba ng'oli
mba nkukakkanyiza nnyo. Etegeeza mu maka ekyokuyiga kye tuba tujjamu wonna wonna w'oba oyingidde awo oyingidde kkiriza wakumire oggwereyo bw'otaggwerayo n'osigala ekyenkira ebirala biyinza obutatambula kyova olaba n'omusota mugezi bwe guba nga babadde bagugoba ne guyingira ekituli bwe guti bwe guba guyingira nga tegunnamalayo kawuuwo gukyuka omutwe ne gukomawo wano akawuuwo kagenda okuggwerayo ng'omutwe gutunuulira ebizibu biki ebiyinza okunvaako emabega kati gwe tunuulira gy'oyingidde oggwereyo naye omutwe gusigale nga gutunuulira ebibi ebiyinza okujjirako emabega. Njagala tunyonyere ku okuyamba kw'abazadde mu bufumbo bw'ennaku zino kuba bwe twalabye story eyo nalabye nga sinalaba bazadde bonna obedda wembalaba naye nalabye bulabi bantu ab'enjawulo aboogera abazadde bali luddawa mu bufumbo bw'ennaku zino. Abazadde mu bufumbo bw'ennaku zino ekisooka edda abazadde baaba nga nnyo mu bufumbo bw'abaana baabwe ng'era omulenzi n'omwana omuwala basooka ne beekebejja buli omu olujja lwagendamu era oli bwe yalabanga nga olujja terukwatagane nalwabwe nga mwana wange nno omuwala ye mulungi naye waliwo omuze ogwo bw'onoobuyingiza mu famire yaffe guyinza ate okusaanyawo famire yonna okugeza emize bagyekengeranga nnyo nti awo famire eyo ekubwa ensimbu mwana gwe totuleetera mukyalo oyo ayinza otuzaaliramu omwana ajja eri omuze ne gutuwuttula eno ensimbu guyingidde mu kika kyatulaganya abazadde okwetegereza mwana wange edda ebitalumyanga bantu mitwe nti gundi ayina abakyala 3 ekyo tekyabanga na makulu ekikulu kyabanga makaki govaamu makaki gogendamu era empisa bazitunuuliranga nnyo kati tetukyatunuulira mpisa tutunuulira bulungi bwakabi n'abigudde atya bannanga akawala kalina figa bannange kalina feesi ennungi omutima ogw'omunda feesi ennungi eyo nga bw'ogitunuulidde n'abalala bagitunuulira kati abazadde oli omwana akuleetera taata ayinza n'omutamuleetera ne beesiŋŋaana eyo ne bagala ti kati kiki twagalane tukoze tutya tugenda kwanjula akati gye oluusi gye bagenda okwanjula n'omulenzi n'agenda n'abuulirako nze namusiimye ne bwe munaakola mutya ffe tubaddeko mu mikolo omukolo ne baleeta security nga security gye baleese kukugira ate gwe babbako omuwala nga security gye baleese si yakuuma nnyo bantu mmwe abazze ku mukolo bagamba eri gye twamugye ayinza okwagala okujja okuyomba ate nedda bamanyeera n'abalenzi okukikozesa effujjo gundi yantutteko omuwala oyo nali nange mwagala muwasa kanumbe bibaddewo mu mikolo gye tukola ne balyoka bateeka security eggulugulu nti bwabaawo abantu bonna abambadde bwe bati mubakwate babakwatira ku mulyango eno omukolo gugenda maaso g'okwanjula kati obufumbo ki kitegeeza nti omuwala abadde akyadingisa abantu bameka abaana bano muteekwa okuba mulimu ayagala ebyaddala mulimu amwagalako obwagazi mulimu amulabamu obugagga bwe mulimu amulabamu abaana be nti bwenzaalako muwala oyo kakati ono amudingisa yayina ssente ezisobola okukola emikolo omuwala gyakola ki gyayagala ono amwagala ebyaddala tayina newaabwe baki baavu akati omuwala yeebuuza ku mikwano gye egimuliraanye nkoze ntya nti kati oyinza okulekawo jjoja avuga eri mpenkoni nodda kwona omusajja ate asiika obundaazi mugundi akasajja kakabadde kanjagala bwekafunayo omutwalo kabadde kampaako 2 kampaayo bwe kafuna emitwalo 5 kampaayo 2 nengula kino naye mpulira gwenjagala avudde ku gwayagala agenze ku gwatayagala naye ng'ebimututteyo okumwagala gemaanyi goono omulenzi g'ayina ag'ensimbi akati nakali kabeera eri nga kawulira beeragaanya gwe olina okunzaalira nagulayo kapoloti kange naye mpulaninga nja kazimba mu myaka 3 ono amututte mu guloofa eri nabugoloobi eri muyenga eri bwebajja amugambye gana amaka gago kati ajja kutuuka mu maka bamusuula mu nnyumba omwami tamanyina mizeeje amala ewiiki 2 takomyewo naye ng'ate ali mu Uganda amuwulira yabadde egindi ekisubi mu bbaala bakeesezza yabadde egundi mu bbaala bakeesezza kati
najjukira akasajja ke kali akamuwanga obudde n'emirembe n'ava mu gurofa ennene nage ate nga abazadde bamugamba nti ffe abazadde tetumanyi nnyo kubuuza nti obadde n'abalenzi bameka atubuzabuza oyo gw'oyagala omwetegereza bulungi olabye ng'agwanidde abamu kati batwala obuvunanyizibwa nti abanaye katusooke tulabe ku bazadde b'omulenzi tufuneyo olunaku tugendeyo nebagenda abo be balikyalimu kali akaffe ak'empisa naye kati omwana yafuna mwana munnaawo bateekana mukolo kwanjula owekitiibwa ntako oyo akirina nnyo amanyi nnyo okwekwata ye n'omutabani we ne maama nga bana ne bagenda tugenda tulaba abazadde b'omuwala ennono yasigalamu awo ne bagenda bokka bana ne basooka beekunya ebyabwe omuwala ng'ayambala nnyo gaalubindi naffe twambala gaalubindi wadde mulungi ne tuyinza obutamusobola lwaki obulwadde bw'amaaso manye n'abaana era bujja kubaawo boogera ku ebyo kakati newaffe eriyo sigamba nti byebino nendi mukula kiggula abazadde bakolanga ekyo kati wabaawo okwetegereza ndowooza newankubadde abantu abasinga balowooza nti ebyennono bikaddiye nnyo naye waliwo bye tutasobola kutta na kumalirawo ddala ennono ate terikaddiwa waliwo abantu abo abaana bwe mumalanga okukola kakiro kanki bavubuka bumalanga okukola okuproposinga osanze ime oproposinze bulungi ne ime akwagadde genda oyogereko ne taata wo bw'aba wali ne maama wo okuproposinga bw'okyogera bw'otyo kwekwana kati bw'omala okukwana tukireetere ddala bw'omala okukwana ate olukwano olw'olujjudde so kwana kwabanga kwakyama kulinga muyizzi mu kuziga oyogedde bulungi omuzizi yagendanga mu kyama n'akuŋŋaanya bayizzi banne nga bagenda kuyigga nsolo kati abantu ennaku zino okwana bakwana mu lwatu era twandisabye nga tonnakwana mu lwatu ffe kyetuyise okuproposinga musooke kiye ekyemabega okwate ime mugende taata ne maama boogere mu bokka akaffe kye mugende okukola proposal ey'omu lwatu nga n'abazadde eri bakimanyiko baategedde ebirala byanguwe naye olumu omala okukola okukwana okw'omu lwatu ne proposal mugenda okudda mu bazadde n'abazadde nga tebigatta nga tebakyayagala nakukikoonako kuba balina gwe bagenda okunyiiza kati okugeragera nalabye omuvubuka era ku TikTok kuno ndowooza agamba badde n'omuwala emyaka 5 era abadde ateekateeka kumuwasa nga buli kimu kitambudde bulungi naye Katonda nga bw'anaakuyamba agamba nti omuwala oyo babadde omuwala takkiriza mukubira simu omuwala yamukubira hello baki oli otya omuwala yakuba omuwala yeka yamukubira nga mga tonkubira nze nyanga okukubira omulenzi nga takkirizibwa kukubira muwala omuwala yayina okukuba kati naye ng'omuleza ndowooza njagala nnyo kakati okusoomoozebwa babadde awamu nga bali mu kwogera balina bye bakola kakati omuwala essimu y'omuwala ono akuba ku ssimu y'omuwala nga buli awo ng'ekintu bwe kinaakugira naye kankube ku ssimu y'omuwala ono yansevingamu linnya ki nga yamusevingamu Tracy lya muwala